Zaagenze okuwera essaawa 12 olunaku olw'eggulo we nakoledde story yange eyasembeddeyo ddala nga mbategeeza eggwanga erya Uganda nti nkyanoonya omukulu gwe bayita Davido. Finally, Davido yamaze n'ayingira mu ggwanga erya Uganda nsuubira zabadde mu ssaawa ng'emu n'ekitundu. Omukulu n'ayingirawo mu ggwanga erya Uganda nga show oba ng'alina okubeera ng'alinnya ku stage ku ssaawa 2 wakati w'essaawa 2 ne 3. Mwana wattu awo Uganda we tutuuse okubeera nga ekintu kikwasaganyizibwawo ekityo. Ekirungi ekiriwo Davido yamaze n'atuuka wadde nga yatuuse kiro concert nga y'olwo lunaku musajja watu najja neera ngaawo we naki expectinze n'abakuba omuziki nga we yagubakubye naye nze ng'omuntu nga fan mbeera siri satisfied kubeera ng'oŋŋambye mbu omuntu abazunga ku nnyonyi wuyo avudde South Africa alandinze mu Uganda tagenda kwebaka namu wadde essaawa emu wabula otuuka mu ggwanga erya Uganda agenda kunaabako kwambala kujja ku stage neera energy ebeera si yeeyo gye mbeera nsuubira ng'omuntu yeetegese oba nga abadde mu hoteli ne yeebaka n'azuukuka ng'amanyi kati ngenda deliveringa eri bannayuganda. Ekyensinze okubeera nga ndaba Sanga Lyambogo yabaddeyo performance za bannayuganda benguyongedde okubeera nga balaga mbu banyumirwa nnyo bannayuganda bannaabo oba bayimbi bannayuganda. Sanga Lyambogo teyalutumidde mwana naye bw'atyo asobodde okubeera nga ajoyiningawo asobole okubeera nga agenda witnessinga Davido ng'ali mu ggwanga erya Uganda ku timeless concert ye oba tuwa gy'aliko. Ekisinga okubeera nga kyewuunyisa Davido we ng'endako zino Facebook biki bye tutera okubeera nga tukozesa eno mu Uganda mwana wattu teyapostinze ku eno show oba mbu ngenda kubeerayo bangenda beera nga performinga kyokka ate show endala ali mu kubeera nga azipostinga eziri Europe eziri zonna eyo gye ziri zayagenda okubeera nga ayita mu timeless concert ye oba tuwa gy'aliko ali mu kubeera nga azipostinga. Nekisinza okunneewuunyisa okumalamu amaanyi wenkebedde ku Facebook page ye ku makya g'olunaku olwayo nga nsuubira oba Davido agenda beera awaniseeyo mu bannange Uganda kyabadde kika n'abakubye omuziki crowd yabadde y'amaanyi abantu bataaninze app. Davido abadde ali mu kulanga bintu bye birala amakulu mu kyo Uganda alinga atayitiddeyo. Bannayuganda tetuggwa naye Davido wakitukoze. Ngenda siganga ku updates ku biki ebyagenze mu maaso ku concert ya Davido kyonna okola subscribing ng'olingana notification bell ebisigadde obindekere. Kati ndabula banaku bannange abatambuza ebiberenge mu bivulu. Ekya Davido kigenda kusala. Teweetika ebiberenge ebingi ogenda kukola loss. Davido tagenda kuweza wadde abantu abawere 10. Bakameramani na basecurity guard be bagenda okusinga mu kivulu obungi. Olulala mutuyita ne mutuwangako kuza obulango. Davido ne mumutegeke kololo. Ngano mu Uganda tasobola dde okujjuza akasaawe ka primary. Kati kisaze. Katonda obudde abo bawadde bulungi teriyo wadde akakuba temwekwasa. Wamma banaku bannange simanyi ntunda byakunywa mu bivulu. Simanyi ntunda mberenge. Sikawoze omanyi nti zino za beetisi ba mizindaalo zino za security guard. Ne buno busire queen ekololo tebuliyo. Ekivulu kigenda kubasala n'embwa yesigama ennyama. Okuleka nga omulogo wa kuno kayanja sinze. Era Davido bwajjuzanga kololo mba ku internet. Ngisengukako nenfuna ekibanja awalala. Nkugambye abagenda okusinga mu kivulu. Basituzi ba mizindaalo, basecurity guard nga bwe mumanyi kiri ekisawe kya kololo kikuumibwa ba SFC, aba poliisi be bagenda okusinga obungi abantu ba bulijjo. Bw'olabangayo nti namungi w'omuntu yabadde kololo nsenguka ku internet.